ebyo ebintu ababisobola babisobola byabwe kintu kyabwe bamanyi engeri gye bakivugamu kati naawe atakisobola tokyesibaako nyinza okuba nkisobola nga nakigezesa togezesa esi togezesa lwaki abo abawala n'abagagga babatambuza tebagala bazaalamu wewebuze lwaki ku 10 osangako omu obutabayagala ozaala mu muwala bw'atyo gabatabula mu future future nga baby ze tugenda okunona e South Africa tugulemu kapuli ka 5 ku 10 nga baby tugende nabakola shopping nakumona engoye empya ne bamwaya akamu bakamu ekitundu kati nayita bagazi be navudde Cape Town ne bakola house party bikichi nezigwawo bugenda ngokongona buli ku apartment eri wano abawala basiba bebase saaziga kwera nya eriyo ba sponsor bagisasula nti gundi wabaye echanze guno omwezi nina backup gundi ale naye babaye echanze waliwo gundi nabanga asasula 2 kamu kitundu nego abantu bateramu ddala sente mu kwegatta omuntu abava wano ne bagenda ne bali nnyonyi bagenda e Dubai naye ng'ekikutambuza ki feoberera wano nogamba ntwalako ekalangala ntwalako ejjinja yagamba nkutwala Dubai naye ate ebiseera ebisinga bye batwaleewo tebana bakyala bawaka abo Dubai China semanya Maldives tebagenda bakyala baabwe bagenda ne bana abebbali anti asobola okuteekamu tiketi naye kati ajjawo ati nagaa kati gundi eyo naakola ku TV oba gundi eyo naakola ku radio oba gundi eno muyimbi naye ajja kuteekamu tiketi tugende tugende Turkey tugende Egypt ng'omuntu agende Turkey wiiki namba tebanoonya we yayimbidde tetulabawo naye yagenze era ojja kulaba abantu be badde nga ng'obulamu bwe baliivinga bwanjawulo ne kye bafuna bafuna kitono but they live high moroka avuga yakabi asula mu apartment naye ng'olaba enyingiza ye temakinga naki na bulamu bwaliivinga akanya kugamba for me I'm a farmer ndi mulunzi yasoose okulunda waliwo yagamba nti mulunzi si abasoose okulunda yagamba nti mulunzi abantu nga balimidde emyaka oyo alumiza abantu emitwe oyo mwana alumiza abantu kati obulamu bwalivinga gwe oyo omwala alivinga obulamu yakamala n'ennyumba obulamu bwalivinga ne bagamba nti beera mu bulamu bwe okumalawo ekinamba ate abasire otunda ttaka lya famire basire queen bategedde ekintu ekyo tetuli balunzi ombuuzi okola mulimu nina faamu nina ente yasoose okulunda abantu balundidde ebbanga abantu balimidde ebbanga naye bibasaze koba omuyaya atunda namuna osaaga gwe esi naye nze mbalaba bulabi bwe bazifuna bwe bazirya oli ava ewaka nze bade manyi nsobola okuddaina nga kati omaye gwe omulimu ngenda kukolako omwaka nsooke nfune ku ssente nedda baaba nedda oba olimbyemu lwansonga oyinza okujja nga wadde onoonya kapito miliyoni 10 bw'ofuna 10 ogenda okola nga tekikuma oyagala 4 alinga omubbi ate ogekola nga guno gwanguwa omubbi abba mwaka ku mwaka tasaaga nti kenfunye zino kambiveemu asigala ayagala kakasa ayagala kulumya tekisoboka kisoboka naye nga sente ziva nga tukoze nga tunoonyeza sente abaana balivinga obulamu wadde okimanyi twane Kampala eri abawala batadda mu ngoye tebadda mu ngoye oba ngatto nga zayambadde taziddamu nga taziddamu kwegamba nga owa boutique lunaku abeera akola delivery aba ne monthly bill mmeka ojja kumpa ya 3 mu 7 kwata
ng'oli enviiri zimala essaawa 24 ku mutwe. Abaana balabaawo. Ezaffe zimalirayo omwezi olugalo tezinamala ku mwezi. 24 nga yakyusiza dda. Nga buli lunaku akyusa engoye akyusa engatto. Naye bameka bakisobola okukola mulimu ki? Gukuwa mmeka? Gwekubamu akafaananyi. Tojja mu ngoye nga tebaziddamu. Abaana bakola ssente. Ng'oyo yasalawo okusulanga mu hotels. Ali gwe baŋŋamba awo nza kuba simumanyi namuwulyako awo nga bamwogera yasula mu 4 points okumala yamalamu omwaka. Simanyi sijjukira. Ekiro simanyi nze gye sijjogera bwogezi jjukira 4 points oba basasulira mu ddoola yasulamu amwabeera mwaka mulamba. Akola mulimu ki? Socialite. Socialite mulimu. Anti aleeta obulango. Ese gwe tokola bulango. Tebansasula bulungi. Lwaki si gy'osula? N'obulango nina bubiri buno. Lwaki si gy'osula? Mu 4 points. Mwana yafuna mu 4 points. Ate kati olaba asasula $10 buli lunaku. Ate kati olaba ese. Omwaka mulamba. Ate kati ese olaba. Abo be bavaayo ne tubategeera ku media. Ate mulimu abatali ku social media nga bo sibakwerabisa. Nze nasangako omuwala eyo emunyonyi eyo. Ne bambuulira ebimukwatako ne nga akikola atya. Navaayo sibitegedde. Naye ngenze kukola ku pate wali yampa connection nga nenkola ku pate yalina birthday naye yaliko abantu nga 4. Birthday. Naye nga yali asingayo emyaka 43. Abavubuka beereere. Naye nga emmotoka ezipaakinze wali. Ndowooza nga eya layisi. Esinga okuba ya layisi ndowooza yali Subaru XT gye nalaba. Endala zaali emmotoka za bbeeyi. Nga ssente etambula. Nga mwana muto yaloweza emyaka 27. Era ng'olabira ddala muto. 27. Olaba ekintu kitambula. Nengamba bano omwala akola atya akola ki? Oyo ne banteerako story ne ngamba ne bampaaka nga ne nvaayo. Ekibuuzo oli abaana nga tetubamanyi nga baana baddala nga tebali ku social media. Kubanga kwe bali naye nga identity yaabwe bagikweka. Zaye waliwo abaana ogenda n'obasanga eyo nga batukuula n'ogamba naye bano babeera mu nsi ki? Naakuyitako mu Range Rover mpya. Oli omulaba Lwakusatu n'agamba Friday agenda Cape Town. N'akugamba Friday agenda Cape Town. Ekirooto ekyo. Akoma Olwakubiri. N'akusindikira n'ebifaananyi nga kituufu. Yabaddeyo era n'akomawo. Naye nga bw'olaba omuntu nezeyataddemu airticket nga tazirina ku akawunti ye. Nga talina anti bamusponsorinze. Onfuna. Bamuteddemu tiketi bagenze kukyakala banywedde omwenge ennaku 2-3 bakomyewo. Naye nga talina yadde miliyoni ezo ku akawunti ese. Abaana balivinga obulamu obuteeyagaza. Ffe tugamba kola nnyo. Tukole nnyo tugwamu maanyi. Tukole nnyo esitogwamu maanyi naye ebyo ebintu ababisobola babisobola. Byabwe kintu kyabwe bamanyi engeri gye bakivugamu. Kati naawe atakisobola tokyesibaako. Nyinza okuba nkisobola nga nakigezesa. Togezesa esi. Togezesa. Lwaki abo abawala n'abagagga babatambuza tebagala bazaalamu? Gwe weebuuze lwaki? Ku 10 osangako omu bw'obutabayagala ozaala mu muwala bw'atyo. Gabatabula mu future.
Chuto nga baby ze tugenda okono ne South Africa tugulemu ka plot ka 5 ku 10. Nga baby tugende. Na bakola shopping na kumona engoye empya. Ne bamwaya akamu bakamwa ekitundu kati naita bagazi be. Navude Cape Town ne bakola house party bichichi nezigwao. Bugenda ngokongo nabo ku apartment eri wano. Abala basiba bebasi. Bebasi. Saziga kwera nya. Eriyo ba sponsor bagisasula. Nti gundi abaye chanze guno omwezi. Nina backup gundi. Ate naye babaye chanze waliwo gundi. Nabanga asasula bubiri abiri kamu kitundu kusatu kitundu from January to January. Nenga tayina mulimu kumwa sente. Nenga abeera wayambala bulungi akola buli kimu. Bwe obulamu abaana bwe babeera mwezi. Ate abalenzi bo bakola bati banga kata n'abalenzi nako zino ekintu bakyeyunidde. Batya abalenzi n'ababeera ne bambala ne basiga enjala ne basiga abalenzi gwe nabo n'omusanga naye ali ng'anyirya n'okusinga omukazi. Gye bali naye abalina byayisaawo. Kati abalenzi bwe batyo balaba. Bano banzaddeyo omwana wange omu. Mama yamunsuulira mama wange yabeera naye bambeera naye basingle father bwe batyo. Abana abalenzi bano basirekinga baite basirekinga. Akimanyi bwana ayambala obulungi. Naawunya obulungi. N'alabika bulungi. N'asala ekirevu. N'asala enviiri. N'asala akaviiri. Bwana asiba ku dread. Bwana akola ekyangwe. Agenda afuna omuwala amalayo. Omuwala? Nze nina si mukwano gwange but he's just a colleague. Yakwana omuwala ne beyagalako emyezi ng'ebiri. Bwe yamala ozuula emize gye kati ate naba nga omulenzi akozesa muwala okukola sente. Okategedde? Yakwana omuwala ne beyagalya emyezi ng'ebiri ku 3. Yali Sile King. N'akwana Sile Queen. Ne babeera nga baka. Wamala otegeera emize gye. Ngategedde nti omuwala yeeryamu. Yeeryamu kyatambula mbagagga. Kati omulenzi n'amufuula kyaliwe n'atandika omumukozesa. Omujja mu sente nga bakola sente babiri. We bali. Ng'ajja n'akuteekayo? Takuteekayo direct. Abamu amuteekayo direct. Naye nga lukwe. Amutwala mu mikwano gye. Meet my friend. Kati jukira meet my friend omu. Mulimu bagenda okukola kyokuyitika. Mwala mulungi anyirira. Ayaka mata. Mulimu agenda okukwana. Ne bateesa mpameka nti mpa bweziti. Baby onangambya mpa 2 kitundu nkole ntya. Aneda musabe 3 kitundu. Oyita toyita ndigenda. Sente ziriwa nti leeti. N'amutemerako bwe babeerawo. Nabafunayo 2 zaabwe ekitundu. Najja namwayo 2 namwayo emu. Obulamu bwe butambula. Abaana nga bekola ebintu. Kyova olaba bebo boolaba nga basaasaanya sente ziba tezimuluma. N'enkya n'afuna. Esi teri muntu adibuda sente ya musaala. Sente y'omusaala eruma. Taliyo. Teri muntu adibuda sente ya musaala esi. Naawe olaba badibuda sente mukiwawwa mu mabaala wa. Era teba ya musaala. Naye ffe twongera obbaaniriza. Tubasanyukira nnyo nga batuwagidde era tubaagala nnyo. Mubaagala bawagire. Ate bataagule tunaafuna emisaala. Ate waliwo wali kiddako. So bwe kitambula esi ekintu. Ekintu abaana bakitambuliza ddalawo batyo. Si byangu. Ababirimu balaba byangu. Ababirimu balaba byangu. Balaba byangu bibanguyira kozesa game nga gwe onaatulano n'otunula mu kamera n'olanga n'okyaza situate enkya n'okyaza omulala. Olaba it's your daily game kikwanguyira. Kati nabwe kibanguyira. Kazanyo buzanyo. Ng'oli wanaakera n'asamba boda n'ayingira ebbala. Ng'alaba ate gwe kyolabanga ekizibu. Kyolabanga ekitasoboka. Funa. So naye nga bwe kityo kitambula. Naye nga address kintu kikulu mu ebyo byonna.
funayo kyokola bagambe esi YouTuber naye ng'omanyi nti ekiro otabuka kati oyinza okulowooza nti ababikola abo bonna bawala tebasoma oba tebalina mirimu mulimu nabalina emirimu ejja bbeeyi naye nga babikola basinga okunyirira babikola oli nga afuna miliyoni nga 8 omwezi naye nga bizinesi eyo tagivaamu miliyoni 8 ng'omusaala nate nga kulaga nti neziri azaagala bubi nnyo ate zasinga n'okwagala kyobola abawala balwana nnyo okwevuga balwana nnyo okwevuga balwana nnyo okwevuga balwana nnyo okwevuga bamanyi wajja n'emmoloka ng'apaakinze nawe opaakinze wali bw'oba omututte togenda mu emitwalo 10 manti kati mwavudde wano nemudaali amafuta ga ssente bwe ziti era atandikira mu 5 namanya nti bikyafunye 5 ezo zangoye zanviri zaki ekeddako n'afuna 5 obulamu ne butambula ate abo balina kye beekoledde nenosanga akasaala ke akazimbyemu enju nfuna alina kye yeekoledde nga alina amaduuka ge naye bano abalala akola emitwalo 9 olwaleero nasosolako rent namala life fees balance namuzayo namunywa weziggwawo n'atandika okuwenja nzimala kuggwawo weziba tezinaggwawo tafuna bwongo buyiiya nfuna abantu bateramu ddala ennyonyi mu bintu ebyo bubi nnyo naye nandowooza ansa kwefaako kwefaako kyekikulu beeyongera oteekamu kibi kimizi tezibaluma abasajja bala abagulira abakyala wane emmotoka naye bamu bukadde 3 lwene ebikadde 3 n'obiteeka mu mwana wa muwala nakugamba ese obwenzi bwe bukyasinza otambuza ikonomi katonda akira abantu nga tabatuleetera oba gye tutambulira gye batabeera bannange anti kati laba ese manyi lwakikola bwe kityo kati nga bw'okyogedde nti omusajja n'agulira mwana muwala emmoloka ya miliyoni meka 3 singa tebadde ishu ya wenzi owa bonde teyanifunyemu ow'amafuta teyanifunyemu omusolo tetwanifunye onfuna kati tolina ngeri osobola kujjawo obwenzi n'ow'ennyonyi teyanikoze owa makeup teyanifunye owa salon teyanifunye owa boutique teyanifunye owa mobile money teyanifunye wajjukira olina okuweereza akasente olina omuweereza akasente omobile money n'afunako ki kakomishoni ako so obwenzi ne economy biri biti ate oba oli akwana omukyala tugeze n'amuzimbira amaka ng'owewakata naanamuzimbira n'azimbira ono webbali bulungi nnyo osajja ebintu babikola onfuna banamukolera bizinesi ng'ali ekyo nga tanamuzaalamu atunda poloti afunyemu buloka afunyemu hardware afunyemu abaana bawala gye bali ng'edduuka baali mukolera emboozi ate mpanvu abaana gye bali nga nakugambako interview z'emabega nti abawala osanga pakize emmoloka yaawo naye nga kabotiiki kali mu lukuubo mu buspace obwasigalawo ku bizimbe akali kati naye nga pakize emmoloka ye awajja n'akutunaga bino bizinesi negenda twongeremuko ku sente ng'olabira ddala bizinesi egenda n'omuwa obubiri enkya n'ashopingayo ngoye za mitwalo 5 n'afuna omulala era kyekimu adresi kintu kikulu nnyo nnyo ngamba nina kampani kati na S-Media yeetaaga ebyuma agamba kwata miliyoni 6 asooka oguleyo kamera 2 naye Home Solutions twagala machine zino ezo za carpet ng'asooka akwayo miliyoni tugenda zitumya China za mmeka kale kwatayo bweziti nfuna ensigo etambula ebintu tubiraba naye ate
tulina okukola ki tulina okuyiga okubibeeramu like okuwangaala nabyo muno tomwennyala tomusosola olw'okuba kyakola muleke kyayagala muleke kyayagala because at the end of the day naawe osanga abantu balinaako buzibu nze sibalina buzibu abaana banyirira 10 mikwano gyange abasinga mikwano gyange abaana batukula kati obayagala okulaba abaana nti batukula sigamba nti abakola ebyo bebabeera ku branch eno baba bayita Kampala branch nga abaana balaba ku Kampala branch babanyirira oyo nayambala otya n'okugenda noga si kifo kyange ekyo si kifo kyange ojja kunjerega nayambala nayingira mu kifo ssaawa 11 nogamba ono yayiseewa nga ajja wano nga mbutuufu engeri gyayambaddemu aba ajjidde mu motoka talabika nga eyayise mu bantu aba ajjidde mu motoka enteramu naliko ne baproducer banga twali tuli awo ku mezo oba ekyaliyo nkyaliyo mezo noa uganda wange nalaba abaana aye no nga oli eyatuteyo yali atuyisizzayo buyisa aba yali new years nga buli bbala gye tugendamu ekoze eki egite kati ngweda alinamu sente ze banabusajja ye mukubi wa bbaala naga tugende mu bbaala akamba twali mu bbaala nga nno bendi nabagamba tugende kanga banaye saagala bbaala nga tugende tusooka tugenda mu mabbaala awo nga we geetoolola awo bwegata okugenda naye nga gonna amabbaala gakoze eki gajjudde ngenda okugenda ku mmeeza onwange emmotoka ziva eri naye nga tewali mmotoka gyokola ki naye nga banyimiza abazibuga baana ba buwala noyoga bano basiibawo emisana kati gwe bakukulabwe omuwala okulaba muwala munene agamba my god abala nga basiira n'asiima bwewala bali banyirira nalaba abawana ngamba bano basiiba wa kati namukomu gwe nayina yasangayo kyaliwe najja namwahaaga nange ngaomuwala wakawoka miliyoni 4 kyenakugambye okwefaako akawooba kali ka miliyoni 4 kyenakugambye okwefaako tunulya ekifo gw'oli mu mitwalo 13 ogamba nsaliraako nyaka 12 tunulya ekifo mw'omusanze mezonwa emmotoka gy'alina emmotoka gy'avuga ayambadde atya yali awunya anywaki kati ogenda omugamba omubuuzaako nti hayi nga waleetiyo gyesiga kasa akuyita ecupa nodda ate today I didn't carry enough money ate nebo ofaanana otya abala bategeera wano sente abaana gye bali abatukula eswana e Kampala naye nga emisana tetubalaba abaana batukula emisana tetubalaba tubalaba kiro eggo baana batukula lwaga nawe walabako n'osiima ate wagendayo lumu nagendayo era obakola ku baana abanyiri agenda mu mabbaala genda ne ku events ewama si bivulu bino gendako ku Serena gendako ku Sheraton genda mu events ezo ziri class genda mu events emitwalo 15 kati ngeri yabaddewo eyo n'omwami akuba obumulere senga twagenze eyo Kenneth Mugabe wewe omulala Kennedy wabiki ojjukira kayimba edda akabeeranga ku bbaluwa ziri ebbaluwa z'aba ak'emmere waliwako nawoba edda we twalindanga love shows eza Capital Sanyu akantu ako bakayitanga batya kalinga ka sound ge yakuba mulere alina enviri bwezi tomuyita ba Kennedy wabiki yabadde mu Uganda recent MTN yamuleteza okumanya ekivulu kyali kyabalonde mbe twamanya na kumanya nti yaze mu Uganda omujjukira namulaba twawalaba baaliyo bayindi then nogata abana baaliyo nga babitegeera naye abaana banyirira kati otuuka ku mwana nga parkinze siyenta nawe oteesa ate ebintu bireetedde abawala ate kati kati awo otuwako elevo woba toli nnyo muwala mugumu oyinza odduge anti otuuka esaa ng'olabidde dda kati olina kubeera awo nga bawala bano we bali anti kati kyobumanya mu process eyo nekakutanga nosembeze obanga omwana akula nti alina stage mwatuuse nfuna kati ebino nabyo biri mu stages
mulimu bw'ogenda okukolera ensobi, mulimu bw'ogenda otutomerera. Kati experience eyo yekola ki? Okuggukiramu experience eyo. Wena bw'ogenda okukolera ensobi, wena bw'ogenda otutomerera, wena bw'ogenda okukozesa ensobi, oleme okufunamu. Nfuna. So bwe bityo biba. Era olina bw'ogenda okukolera ensobi. Kati mu eyo process oyiga experience eyo. Oyiga. Oli ajja n'agamba, oli omuwala ajja n'agamba oyo agenda kumpa miliyoni ezo. Ngenda naye. Naye sigenda kujja mu mpale yange. N'agenda n'afuna ssente ate n'atagijjaamu. Nga bwe yakugambye. Lwa bukugu obwo. Kati nze mbala omusajja okumpa miliyoni ze 2 ensimujjaamu. Kati yo oli aba alina kyabaze. Aba alina kyabaze. Kitegeera? Aba alina kyabaze. Kaba kazannyo ke. Ate nza buli musajja naye wafunamu kusente aba ayaga kufunira kwa abawala abawe bati abanyirira. Kati ate abo balaba tebasaana bano banfunyemu kasente. Basaana bano sente nga sente za zirina zitambula. Ba minister ba MP. Nga info ya sente eri consistent. Basajja bagagga. Bano nkubye ntunze sima. Miliyoni omwezi nfuna obukadde bwange 100. Nga wajjako 5. Tegamuluma. Segera. Kwango jakaba. Bano bansambyeyo kaddiiru. Era nze ndoza kyekikabye, era ndoza abasajja bwe batyo balaba abasajja bana abavubuka nga olaba Miki wabadde social media. Ng'akaaba omwana tomuwa ssente, ndoza abasajja bwe batyo balaba bagala banno bano. Olaba buli yajjayo ekitabo talina na zaakulya. Simali ya KFC. Mbusima ya KFC. Kati ndoza oli omusajja amutumira agala banno. Miki mutuufu mu ngeri ye. Ati mu ngeri ye. Ne kati abasajja nga bali abalina ssente, abasajja ababedde, abasajja abalina ssente. Bwe bamutunuulira agala banno. Kati nga wetugambe nti kati ezo ssente zaggwe eyeeya. Naye ate olaba. Kati ate abantu abo balaba basaasanya ssente bwe zityo. Si be bano abantu funye obusente bwange nzimbye obuzigo 3. Nenzimba ekisaasa obuzigo obulala 9. Nenzimba eruzira obuzigo 9. Nenzimba apartment ebukoto. Si beebo. Sente ezo ensonderera ezo. Si beebo. Sente ensonderera eruma. Omusajja alaba miliyoni ze 2 alanda buno busabwa simenti 15. Sigenda bwaayo. Naye bano bansamba biddiru. Yakubye kiddiru ku URA. Funye miliyoni 2 5. 5 kangene ku South Africa afune kyana kibangena nakyo. Ebyo bijja kusigala ku account. Bebyo. Ne sente y'omusaala sente ensonderere. Si beebo. Omusajja atotobye okugifuna. Si beebo. Ononya 10. Sente ya ddiru ekola ebyo. Kwe batemuluma. N'enkya n'afuna. Naye ozimbye obuzigo obwo obumaliriza apangisa babuyingidde omundi ogusooka bakwadde miliyoni 6 ng'okola ebyo. Olina kulooni. Oli kulooni. Oli kulooni otoba. Kola sente za bbanga ng'ozisala mu bbaala. Ogenda tulamu omukazi e South Africa. Tulamu omukazi e Maldives. Oba olaba ofa. Oba ofa by the way. Sajja oyinza ofa pressure. Be abasajja bakusanganaga mwana kituufu nkozeeko bulungi kwatayo 10. Ekyaki? Ekya $1. Nakuwa 10. Akikwanga tipu. Abasajja bati sente bazigaba. Sajja bagabira. Nakwala $3.6 nagikwanga tipu. Mu December waliwo yampa 4 mu nnaku 2. Luli yakwa 2 na luli 2. Esooka nampa 10. Ndo gwasooka. Naye 2 y'emitwalo 17. 2 y'emitwalo 17. Chikago nakuwa 10. Naswipinga nampa 10. Ngaga yali awo terebeka na sente enkeera nakomawo nanoonya saayinawo nenzija nanga bagwegwe njagala nkoleko nemukolako bulungi buli kimu byayagala nemusoma netunyumyawo nemusoma embeera byayagala yali ayagala bakazi naye nga atya okuŋŋamba emufunira omuwala awo ne bavaibinga namutwala nampa 3 kera yakomawo awo yali addayo ndayitirwa wakola ogwa pimpu ate osigwa pimpu anti wamuconnectinga nanti kati siwa pimpu yali addayo teyitayo mu ggwanga yali addayo eteeza kati season etandise December
actually November tandika November kisoza kati abaana beetegeke akomawo December nga 5 10 awe watyo abeera wamu America abeera UK ekisoza kati abaana beetegeke babimanyi ate nabo bennyini abaana balina contacts amanyi musajja wange wanoowe kati ali mu kujja saiza kati ono gwenaka amwesaleko kati mu festive season yabeere nooli amulowooze sente yaliko nitasobola bakwasaganya babiri ofunayo apartment y'omwezi bamala ne bakugwamu funayo A&B omuwala abana esimu nga 3 alina iPhone alina Android alina n'akamapeesa ekiseera kituuka nga iPhone line erimu iPhone teriiko nga buli simu erina byekola kati nze nkola nga wennirini notevuga ya WhatsApp entevuga kitegeera iPhone yange tevuga kati nabawala bwekyo bakikola Brian nkyajingirako esimu yange iPhone bwe batyo bakikola nabo baba ne contacts 7 bamanya nti kati no December eyingiddewo contacts bazirina kimu nga kitambula nga obulamu butambula nga beeyagala abantu bakola ebintu sente abantu bazigaba sente abantu bazigaba oli nga yakwagadde nze mu lockdown waliwo gaayi yawa bweyita $7 million emubuuza olina kizibu ki gaayi na muganda era gaya Luganda emubuuza olina kizibu ki nze nogolaba mwana wange yakafa biki kituufu omwana yali akafa nange yali akafa mwana naye sinamuwasa bulungi mwana wange bamuziika eri bamuziika ku Bukojja kati ndi process bangamba musasule omuwala sobole okukola kikuzikulayo mwana wange kyetagisa sente nga meka nanga million nga 10 gaayi naga jangu nasomera nsoonamu $8 agenda maize ebizibu byo era gaayi sente bamuweera ekizibu kye bazimuweera era ekimaliriza kimu nekitambula $8 million kuba naliwo tebanyumiza mu lockdown 8 negugwa wali kati manya omuntu agaba $8 million taggabidde mwanyina taggabidde mukwano gwe taggabidde muntu ki kati oza balina sente meka zaza okunywako ekitone nnyaba ne $7 million n'otuulako 8 n'ayamba munnauganda munne kyekimuwa essanyu $8 million mu mpeke nagana namaliriza ebizibu bye so abantu balina sente ate abantu bazigaba tuli ku byaffe wano tuli awo woolaba opportunity nze abavubuka mbagamba woolengedde opportunity gikozese bw'omanya nti katono buli season olw'emusaba yaana agampa kuba oluseke muzimusabe sasule fees omwana wasome baba nsente bazigaba naye kyakaffe gye tubeera tetulinayo bazigaba kata nti nga bwe munyonyedde esi nti bagenda kugamba ekizimbe kya gundi nakiri byonna bibyo ebyo byolaba akuŋŋanya $350 omwezi oyo tagenda kuwa tagenda zikuwa mera nti gundi yakola mu kikampuni bwekiti nomara omwezi basambayo eddiru ya $7 million ne bazigaba n'abantu 2 oyo gwoba otayiza oyo nyininyini ampeeyo 5 akweyo ampeeyo $5 weyagale nabale mutula bawano kwesisoko mpeeyo $5 ontere ku simu yange masi kuyiseeko nasooka nje kyeyo si wekiri bwekiri abantu mutokyeyo abagala bajja twokyayo ajja otulaba comments ojja ziraba bajja kusaba kanamba Uganda naye mutuwagire naye ng'olunaku olwaleero tubadde ne Stewart atwadde ku mbozi y'abapiipu nali simanyi mu bizinesi eyo etambula etya night life kyobalaba Uganda tukyali awo night life y'e Kampala enyuma
enyuma ng'otegedde nga bw'etambula naye oba togitegedde oba ojja gifunamu ebizibu. Abawala bawadde amagezi bagule ebizigo banyirire bagule obugoye learn to invest in expensive perfumes. Naye perfumes ezinyuma perfume ennungi. Waliwo gayi anguza perfume kamukubire n'akalanga bamuyita Daniel Perfumes. Omanyi? Gayi oyo alina yanguzaako perfume era ndowooza yaweddemu ngenda kutumya. Perfumes ezimalayo. Ngenda kutumya. Nkyalina waliwo yandeeterayo ye Dubai naye era nga eya Daniel esinga. Ekitegeera naye kansuke ngimalemu. Naye gwe Daniel nze ndowooza ye muntu akyalina simanyi ku balala but I think ye muntu gwe mmanyi kati mu Uganda essaawa eno alina perfume nga ziri original. I think. Ndowooza omulimu gwagutegeera ate perfumes azitegeera. Anguza perfume. So Daniel Perfumes, keep it up. Keep it up. Nenga guys investing more investing mu kunyo bana itawache tsinga kunyumanga kunya bulungi. Bana go omuntu awunya obulungi alina engeri gyafaananamu. Nze nga nagenda ku mizunwa omwana awunya. Already naye maze nakawo ka price tag million nga 5. Noga kino ekyoya kiguzeewa. Ekyoya kiguzeewa. Okitegeera? Abaana ne perfume collection nga nam perfume nga 15. Walaba ya Apas. Nagiraba. Awo manya. Nagiraba. Awo baide tono tebakukola ki? Tebakunyooma. Bwe kiri. Okitegeera? Yes. So guys. Nobanga tolina musende esi. Atolina mukasende kali awo. Naye weefeeko olabika bulungi. Omuntu akulabye mu kifaananyi ky'otali. Deep inside nga kyakulabye mu si ky'oli. Bwe kiri. Funa ku gundi obeere nga oli wa bbeeyi. You attract things. Bwe kiri. Soka abantu basiibule. Bannaye tweyanzege. Wabale kwekumira ku S Media. Yeah. Wabale tambula naffe. Bulungi nnyo. Subscribing. Mulikinge. Mukomentinge. Chane ekule. Byonna babikole. Nenga twagala obagamba nti SE Home Solutions ffe bakafu when it comes to cleaning. So we clean homes. Tukola post construction cleaning, move in, move out cleaning. Tulongosa carpets, tulongosa entebe. Ekitegeera. Toyingira togenda mu 2026 watoyingira festive season nabiyenje. Do not. Omusajja omukulu oyambala t-shirt ne tusangako ekiku. Ebiku bifa waba bagamba ebiku tebifa. Ebiku bifa. Bifiira ddala ate. Waba ngambi waliwo no babita bulo babita butya. Waba boogedde awo. But all in all, SE Home Solutions, we clean and we beautify homes. So contact us on 0701 542372 tujja kujja tukolera omulimu ogwo. Yes, okitegedde ekintu ekyo. Then osobola building company. Okay? Osobola building company bano be bakafulu when it comes to construction. Anything ekikwatagana ne construction bakubireko. Ate gwali eyo nga basente ziwera naye ng'olina ettaka ate ng'olinamu ne miliyoni 2. Bakubireko. Ekitegeera mujja kutandika okuzimba mpola ofuna ya 5 nga muzimba. Ofuna ya akakadde nga muzimba. Okakano jagenda okola nga omwaka ogujje mu nyumba ye okoze eki ewedde. Because jagenda odinda okweza miliyoni 10 oba uweza 8 ate musimanyi waliwo yagudde mu kinnya. Bwate simanyi yamenyese soko twaye 3 z'okuyunga. Ekitegedde? Okuzimba kuba kukomye. So mpola ate era ne waba otandise okuzimba sente tezibu ziri weewunyira nazo zijja kukola ki? Kulabika. So that's life. Tandika kati okuzimba. Ekitegeera? Ennyumba buli lunaku zeeyongera ebbeeyi. Za bei apartment simanyi miliyoni 4 simanyi 5 simanyi 6 waliwo apartment gye bangambye simanyi miliyoni 6 bazisasula miliyoni 7 abaana bakomyewo okuva ebweru bonna basasula apartment zonna zijjudde okitegeera. So please osobola building company wali okulaba nga akusorting out. So we love you all. Thank you so much. Thank you Stuart. Brian yabadde ku camera. We'll meet next time. Bye bye. So Stuart, ompadde emboozi ogambye otya?